Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa mwenda tuli mu nnaku z'omwezi mwenda omukolo gwa 26 ogwokuna so tusaba buli alowooza nti ali naffe obanga ensonga enemukwatako akimanye nti obudde buweddeyo ebintu by'emikolo nze mbibeeramu buli kimu mukisasula bukyali kubanga mugenda tuuka mugamba omufumbi agamba ate bantutte ku ddeeti eyo kwolwo olunaku sikola ki siriiwo so bw'obanga gy'oli ng'olina ky'olina otuwa kikola nnyo n'okituwa kati nesala naffe tulina otunula ne tugamba nti abali mu nteekateeka buli lw'osirika nakyo tukyusa ne puroguraamu ababadde basuubira okukozesa miliyoni 3 ne tugamba tukozese emitwalo 2 ge gaffe agali mu ki mu nsawo okitegeera so tusaba mubeerewo mutukwatireko saagala balaba mukolo guno nga ba service provider nga mugirabanga bizinensi ti ogenda kujja otusaba omulimu tetulina yadde n'ekikumi twagala batukwatirako batuwa akatebe funa akalala kuba kitegeerekeka banaye tusanyusa obbalaba abatusanyusa obbalaba umugenyi alaga wati kati ofuuse mutaka mabe tusanyusa okulaba nga tukubadde akatebe jangu eno nakwagala abeere comfortable okitegeera gwe vaisi we mama Suma no yandindiraanya mama Suma bwandiraana Sumaya nga atuwaayo 2 yandibadde atuula kumpi na mama Suma anyumirwa okulaba mami awulira esse bagamba ettiimu yaffe eri mu sente mmeka abagenyi tusanyusa obbalaba bannange twanirize ku bagenyi abapya ebyaddala nga ndabayo n'abapya abazze eyo mama Suma tusanyusa okukulaba n'abagenyi bo badde nsaba batweyanjulireko bwaba wakazinda tutandika naawe tubuuzeeko banaye abagenyi baffe kubanga nze ndi wawaka banaye tusanyusa obbalaba banaye abatulaba banaye tubeebaza nnyo okutubeezaawo okusanyuka awamu naffe kubaffe mwe maanyi gaffe banaye abagenyi bange monita w'ekibiina nsanyusa okukulaba nsaba n'abalala bagire ku ggwe mukama wange muyanjuleko bannange mubabuuzeeko abatulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Erinnya eryange mpitibwa Asina Nansubuga owatugeza wikani banaye tusanyusa obbalaba olunaku lwange olusoose okujjako wano amannya Nakate Rebecca Nakate Rebecca Abaluganda Mukama mulungi
ekiseera kyonna mulungi era zembeera ze bantu bange tusanyusa okubasanga mwebale okujjumbira meeting za mwami Gaadi n'omukyala omugole tubi banaye tubasabira kyenyinza okubagamba mwebale nnyo mwebalire ddala ze ndi Together We Can nze okulaba ebigenda maaso. Tusanyusa nnyo okubalaba abantu bange mwebale kujja mwebale okwagala omwami n'omukyala Sharifa tusanyusa mu kifo kino amanya n'eddoboozi nze Nalukenge Immaculate Councillor to be ate nga ndi munnamawulire wa Together We Can tusiimye ne tujjako mu kifo kino ng'era nze class monitor waakyo ate nga nkola ng'owamawulire bye munaateesa byonna tujja kgenda nabyo era tujja kulaba ekyokukola tuli wamu nammwe. Together We Can tubagala nnyo abagole era tugenda kusapootinga kyekituleese. Mpozi neeyongera okutuusa obubaka bwe bantuma eri Sauda Ali nga mpadde akantu ke yasobola ng'era akubiriza banna abalala nti abenga ye kamukamu gwe muganda. 5 tiimu mukolo. Mpozi nange tiimu mukolo nenyongerako ogwange omutwalo kamukamu ye muganda. Mumbeja watubuzeeko mumbeja tonatubuza bannange neyanziza nnyo neyanzeege mbadde nkimanyi nti nze ndi wawa Kasoogera nina okwogera bannange mbalamusizza nnyo tusanyuse nnyo okubalaba naddala Together We Can nsanyuse nnyo kubanga mbadde ndi mukoowu naye bwe mbalabye neŋŋamba bannange nange nina okutuuka oba oli awo sandize naye bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege era tusanyuse nnyo okubalaba tuteera ne tubeera wano omukwano olw'omwami oyo n'omukyala munnange tubabeereddewo ate nabo ne batubeererawo bannange balina omutima omulungi ate buli omu alina omutima omulungi ajja wano kubanga munnange basanyuka ne bw'oba bawadde katono katya naye tusanyuse nnyo okubalaba bannange. Amannya agange nze Mumbejja Nannozi nga nze ndi mu ttiimu Don. eyo nsonga so Mama Suma otusangidde ne tukwaniriza nabagamba luli nti Mama Suma y'omu ku bantu bensinga okwagala wano kuba anfaanana mobilizer mulungi bwekiri bw'ava wano tasirika na kigambo kye. Okujja kwa Mama Suma njagala kukyalenjinga nti nze mu ttiimu gye nva be naleeta olwaliro tuwezezza $3.5 million. So ekigambo Together We Can nasomako Oluzungu ndumanyi, so mbadde nsabira ddala tukitegeeze nti nga tuli wamu tusobolera ddala. Yes. So tusaba mutwanirize mu kitundu kino nga mutukwatirako ku mukolo gwa Gaadi. Nga maama oli bwagambye nti abantu bano balungi,
kabeere shifa nannyini bitegeka nkakaza tasobola kubannyonnyola ate nganze nze nsinza otambula nabo naye nange ekindeeta bulungi bwabwe okitegeera olumu mbakwatibwako ennaku abataalaba ku gaadi nga ali ku magulu ge bulungi kati temumanyi kye mutenda yali musajja mulungi nnyo nnyo ntera obbanyumiza kasitole kange naye leero mulabyeko omuntu gwe ntera okwogerako ntera obbagamba nti nze bano banteekamu ssente bakulu bange nali nkola ne bakulu bange nga bansasula 10,000 ne ntandika ebibiina nga bw'olaba Together We Can ekyaffe bakiyitanga May naye ng'era nakyo kitegeeza me and you ne nkitandika twekulaakulanye kati oyo Kiiza ate temumusanzeewo ye yaleeta bano mu kibiina kyange muwulira naye ekiseera kyatuuka ne nfunamu embeera obusente bwe twali tusonze miliyoni ndowooza nga 5-10 zonna ne zisaanawo bantabukira buli muntu n'atandika okubanja ssente ze ono gaadi teyavaayo kummanja yadde 5 oba byenjogera mubiwulira teyavaayo yadde n'oyo eyamuleeta yajja lwakuba oyo nali nkyalina omukisa we yajjira okubanja ng'ezize weeziri era yali yampa miliyoni 3 n'enzimuddiza ono gwe tubadde naye gwe twagala tufumbire ne nninda gaadi ye agenda kujja ddi asabe ki ezize saamuwulirako era nali ndi awo ate nga Gaibula njagala kulabako gy'obeera obeera wa nga nkyaliddeko we nali nsula ne nninda kati bw'anaaba asibula agenda kubanja okitegeera naye nga nze alinda nga nninayo nagulayo nayinawo kilo 15 ez'akawunga n'ebijanjalo nga ye kapito gwe nnina oba ojjukira lwajja emasajja kati nga nninda lwafuluma aŋŋambe nti naye ekyabadde kindeese kasente kange teyakyewogerako okitegeera n'atambula nagenda ne tusigala intaachi so Katonda yagenda omutuusaako ebizibu bino nga amaze okulagako obulungi bwe n'abatamanyi bwe yajja wano era kubamu be yayambako era be baavaamu ne bagamba owaaye katukuzimbire ennyumba watubeererawo okitegeera ne bagula poloti ne bazimba ennyumba so ngezaako kujjayo kifaananyi obulungi bw'omusajja ono nga nkijje mu sipiiki ya mukadde agambye nti abantu bano balungi ne bw'obawa ekitono ne bwe ki bakukola ki bakusanyukira ne mbaga nti ate mwamusaalirwa nnyo singa mwamulabako nga ki nga mulamu so ffe yatubeererawo oba yali mulungi gye tuli yensonga naffe tukola ki tuyaayaana nze buli lwasande embeera wano indeed mu Luganda ddo kigambibwa nti munno mukabi ye munno ddala so gaadi yatubeererawo nnyo yensonga naffe tuyimirira ne tubasaba mutwegatteko kale teyabeererawo mmwe naye tusobola omuwaako obujulizi nti yali musajja muki mulungi nnyo ne tusaba nti nammwe nkyogera nnyo buli lunaku nti olwaleero Mama Sumaya namusanze eno naye nkya tusobola okkeera kati nga tuli ba Luganda ddala olw'omukolo guno naye kiva ku kinti osanga omuntu n'olaba nga ali selfless nga bw'aba yeewaddeyo ku kintu teyeekola ki teyeerekeramu so Mama Sumaya nga bo batuleetera nsaba obagambe nti tobaleeta mu kifo kikyamu bali mu bantu abatuufu essuubi lye nnina kendeese monita w'ekibiina ate munnamawulire manyi buli kimu kigenda ttambula kubanga omukyala kyamaanyi w'ekibiina kino ffe gwe tuyita Maama God yatukoleranga ebirungi bingi naye yaleeta endowooza okumukuba ka surprise yali monita oyo era nitumutuusaako surprise yaki ya birthday nga yagikulembedde naye kemuwazeewaze ne mutuusa wano ne bwe naaba nkota ya ttooke kimanyi mu kibiina ejja vaayo Mama God fena aba vice wake ono vice oyo Mama God tetubimanyi vice bw'emikola kati vice lyamukwata so tubadde tugamba nti obudde butuweddeko olw'enteekateeka gye twagala ennungi abalina ekyokutuwa
bakituwe buli eyeyamanga tutandika meeting kati bwe budde okolaki okubanga asasula kuba naffe katuli abateekateeka tuli mu kumaliriza tukyuse tugambe nti ekifo sente zaakyo baazituseera twali tusuubira gundi otubeerawo teyalabise omukolo tuguze wa Uncle Tom okitegedde emmere nti abantu tubasaleko tukole omukolo gwaffe nga bwe tutuula wano kubanga bwe tutuula wano buli weekend tulya emmere eba etumala n'ebidongo byaffe bimala jasi tuba tusigaza kusituka genda mu kyaki bateekeko empeta ajja tuule wano ffe twekubira omuziki gwaffe wano okitegeera so tusaba okuba nga twagala kibeere kirungi tusanyuse Millicent ne Gadi buli ayinayo kaayino tuwakole ki atandika okukaleeta oba abeeko kyakola ekikakasa nti tuli naye tusobole okuteekateeka obulungi tusigazza omwezi gumu bwe tugattagatta ennaku ziyinza obba kati omwezi guwera mbaga eriwo nga 26 ogwokuna so tusaba buli alina kyasobola atukwatireko buli muntu yeeyise nga Mama Sumaiya singa buli muntu wano atuleetayo omulala omwomu n'atuwaayo ne baguba mutwalo embaga eba ewedde kuba omukolo kulya kati bw'otuwa omutwalo gwe mutwalo gwo gw'oba ogenda okulya okitegeera omukolo guba guwedde yaniriza abantu tweyanza nnyo tweyanzige Mr. Ibra lw'ebigambo ebyo ebirungi ebizamu ku maanyi ate nga byabagamba ebituufu ddala teri kyalimbyemu so nyongera okwaniriza abagenyi baffe abakatweyungako abatugeza as one batugeza weekend mwebale okubeera obumu ate mwebale okubanga nti Mama Suma bw'aba abagambye ekintu mumulira mwekitegeeza nti wanjawulo n'eyo gyali ekyo kiraga omuntu kikyali eyo gyali kubanga omuntu okwogera ekintu n'omuwulirizaamu kintu kyanjawulo so Mama Suma twala okwebaza nti waliwo ekintu kyoli abantu kye bakwagalako kyovala bakwerekerako so mwebale muwerekerako mwebale okumukkiririzaamu ti Mama Suma gyatutwala walubayo mulamwa ekintu kyaba agenzeemu kiba kya ddala so mwebale nnyo mwebale ddala okumukkiririzaamu era wano wabaleese wantu batuufu nnyo ddala mwebale era tubaniriza okutwegattako tweyanze wano tubeera buli Sande tubeera wano nga tuli mu meeting za mbaga yange n'omukyalo oyo oyo omuzira waffe jjo lwabadde olunaku lwabwe nze nafumbye emmero wakanamu lwabadde olunaku lwabwe so nga 26 bwe tugenda okubeera n'emikolo gyaffe wano we ginaabeera oba wano oba wa naye nga tujja kubeera ennaku z'omwezi nga 26 tuyinza okuba nga twateekateesa ekifo we tusuubira nga Mwami Ibra bw'agambye ogenda okumaliriza nga tugitadde wa Uncle Tom naye nga kagwake keetonye nga 26 oyo nyina omukuba empeta Tenge agambye High Hope Shifa. Okay. I've sent some man on your MTN number in names of Elizabeth Tendo Grace for Mikolo. It can be used oba tuzigulamu greens oba ki. Yes, ampereza emitwalo 12. Wow. Tweyanze sister. Liz neyanziza twazirabye nazirabyeko like 2 minutes ago naye mbadde nize nfune message eno. Okay. Nsobole okumanya. Okay. Atuwadde za mukolo tufune kye tuzikolamu. Okay. Tweyanze sisters kama akuddizeewo. Era ali ku YouTube. Ali ku YouTube. Yeah. Liz Teg. Sauda Ali.
Sauda bambi naawe tweyanziza Sauda Ali. Yes. Mami obubaka abutuusizza. Thank you so much. Amen. So abantu abatweyungako ne ate ne batwongerako okutuwa ku maanyi ku kintu ekyo bakolera ddala omulimu gw'amaanyi. So tubeebaliza ddala era babeera online awo babeera mu meeting baba tebazze kuzza bivulu naye bwabeera awo nalaba ekigenda mu maaso next time abeerako kiyeyama ye ng'omuntu ogenda okulaba nga waliwo kyatuukiririza. So abali mu meeting online tubeebaza nnyo olw'obudde bwammwe bwe mutuweera ddala ate ne mutwegattirako ddala mu kintu n'ogamba naye waliwo ensonga eno kajja enyigiremu. Mwebale nnyo mwebale ddala okwenyigira mu nsonga yaffe eno. So badde ntegeeza abagenyi baffe nti buli Sunday tutuula wano naye ng'ensonga nga yeeyo yennyini gy'omulaba awo. So mwebale nnyo mwebale ddala okutweyungako nze mbaniriza. Yes. Abatulabira ku TikTok oyo omukyala aliko erinnya King Hasof. Ennamba za postinga ntuufu zeze zaffe ku TikTok 0782101569 0702562157. Ezo ennamba ntuufu ze mulaba ateekayo in case of any contribution tujaniriza. Then nammwe abali ku YouTube ateekayo aliko weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Ennamba ezo zireeta nakawombe shifa ntuufu zeezo nti oli ayinza olaba omuntu apostinga ennamba n'alowooza nti za kiyaayi. Zezo ennamba mikwano. King Hasof tweyanzizza byonna tusiima. Okay, King herself yabikolera ddala. Omugole omukyala bakumanyi abagenyi jangu babuuzeeko ate tulinayo n'amazina ga great opportunity. Waliwo ambuuzizza nti etu tulina kiri mutu nedda tulina biddamu tulina kiri mutu waffe yono waneeno Mwame Ibrahim kiri mutu olwaleero agambye tuweze akakadde atuzinira amazina. Wenjogera kuliko emitwalo 10 gya tiimu Doni, tiimu chairman inako nusu mutwalo. Guwera. Muguwezaako. Banna. Era teguwera. Kasura amasuma abagambye bonna baleese. Nti batiimu Doni. Ate. Ate no mpulidde kansala to be class monitor. Kansala to be ku RC umeni kansala so kulaba. So kubuze ku bantu ono yekiri mutu wowereza akakadde nga atandika amazina kinawolofu. Amanya n'eddoboozi ayina Embabazi Millicent. Nze nsanyusa obbalaba baatugeeza. Mwebale kujja. Ano mukyala ye mumanyi naye mbadde simanyi nti ye mubalayiza watugeeza naye mukwano gwange mu ngeri yaffe mukwano gwange. Bambi mwebale kujja. Mansuma mwebale kukolebwa mu bolayiza. Mwebale twegattako. Tusanyukira ddala abantu abapya bwe batwegattako. Osanyuka omanya tufunye family eneneko n'abatuuze ate be tutandikidde ddala nabo kuva we twatandika tuula nane kati bakyatuula ate namwe mbeebaza mwebale twagala ab'okumukutu namwe mbeebaza mwebale tuwagira buli alina kyatodde Mukama amuddizeewo kutusanyusa. Abasinga baabuuza mbu wandigambye mbu simanyi bakukolere mu bizinesi naye nga bizinesi esobola kukola kusinga neggwaawo. Naye sanyu osigala ng'oli musanyufu nga tekivaawo. Nze ekyo kye nali njagala. Weebale kyogerako ekintu ekyo kyanvumya oli n'ankolera vidiyo namba nga nvuma. Naye ng'ono agambye Nuwagaba Catherine, we are waiting for Ibra to dance for us the way we are waiting. Ho.
batuwe Lizi sente agambye atulabira Sweden. Ebola bagambye batuwe sente nga bawuliriza gwe mugabe kiri mutu yawana eyogera leero Obadde kiri mutu eyogereko eri abantu. Nze njagala kwogera ku speech ya Millicent. Naffe babitugamba buli tusaba abantu ssente nti bannange mutusondereko ku ssente nga bakugamba naye lwaki temwamukoleramu bizinensi. Lwaki si business? So Millicent otukoze bulungi abantu okubalaga nti tetwetumiikiriza. Millicent ayagala mukolo ate ng'era kyekirooto kya buli mukyala. Abakyala baagala nnyo bakuba embaga. Kyekyabakyala. Abakyala baagala nnyo bakuba. Era ndaba nga abakyala batusuuliridde nnyo. Wanji nnyabo? Ndowooza mukategedde. Katakagere abakyala ke baagala nnyo ebintu by'emikolo. Basoosowaze omukolo gwa munne. Bwe tugumala n'abala tubasondere. Mumala Millicent nange munsondere. Bwe tumala Millicent tuzeeko abalala. So naye nga kyekyo Millicent tukwebaza okuba nga ogambye abantu kyemanye badde bakulaba online. Buli ayagala okulaba Millicent nga musanyufu tuweeyo $5,000 Millicent anyumirwe. Tukikolera Millicent oba kakadde oba bubiri okusinza ku busobozi bwe. Ffenna tuyinza obeerawo nga tetuli mu kunyumirwa naye nga ye ajja kuba musanyufu. Naye kyenkakasa nange nja kuba musanyufu nali nakisaba dda era nkyogera buli lunaku nti omukyalo oyo yatukyalengi nga ffe mikwano gya gaadi. Abakyala mubimanyi ku TV mubiraba buli wamu nti omuntu embeera bw'ekyankalanamu katono nga beerabira mu bulungi ne mu buki ne mu bubi. Naye bw'ofuna omuntu omwana omuto bw'ati n'akusitula n'akukyusa n'akuzza eno by'obadde ogamba nti omubuusabuusa okkakkana. So ffe nga mikwano gye twayagalanga nnyo tusanyuse Millicent naye nga tetwesobola. Shifa ye yajja n'amaanyi. Kadaba bwe tugattibwako n'abatuuze b'eddundu. Ate ensonga ne bagiyitiriza. So tubeebaza nnyo. Naye nga byonna mbyogera nga ndowooza nti bwe muli mu kwesondasonda mu nsawo tuweze akakadde leero mbaziniremu. Leero nazze nga ngenda kuzina amazina gonna nga maleyo naye ku kakadde si kange ka mukolo. Okitegeera ka mukolo. Kakadde tulinawo mmeka? Giri 11 mu kakaaga. Tunoonya mmeka? Kiri mutu agambye kiraka mu bulijjo tumwagala Ebola azine kubanga talaba ssente. Abali online team mentor. Tunoonya ssente mmeka? Tunoonya 8 8 mu 8 mu 14. So tunoonya 8 mu 9. Tunoonya emitwalo 8 in 1 hour kubanga kyemmanyi mu ssaawa emu tugenda kuba tuva wano. 1 hour from now. Tana tubuuzaako. Timu Jaja Enoka buuza ku bantu bayite tiimu zo otubuuzeeko. Kale Jaja Enoka wamala otubuuzaako tugenda kufunayo ku entertainment. Basaba ne bannyabo tusanyusa obbalabako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Katonda omulamu. Twebaza Mukama ku lwammwe abagenyi baffe abali wano. Bannange Mama Suma tweyanziza nnyo munnange omulimu gw'okoze okutwagaliza bw'otyo n'otugattako batiimu together we can. Bannaye tusanyuse nnyo balaba bakwano
mwebali nnyo mwebali ddala kubeerawo ku lwaffe. Mama Enoka tusanyuse nnyo okulaba mukwano. Mukama akuwa omukisa webale kutwagala gy'oli obaddewo. Bannange ab'oku online bwenna mwebali nnyo mwebalire ddala bambi kubeerawo ku lwaffe tweyanziza byonna bye mutukoledde. Tiimu Jjajja Enoka, tiimu Dawn, tiimu Hope Shifa, bannaye mwebale kutwagala mwebale tuwagira. Mutuwadde obuwagizi bungi kituufu kubanga lunaku mbadde mututeeka waggulu ku ntikko. Ate olwaleero luno lusuffu. Luno olwaleero lusuffu buli lunaku tugula ki buli lunaku twesunga nga tulaba ng'ekirabo kiri ku mmeeza. Ng'ekirabo bakisabise nga kiri mutu ali munda nga buli muntu yesunga okulaba ku kiri mutu. Bannaye abato musirika abantu tebawulira ngenda kujambusa bulembo. Naye abaye olwaleero kyanjawulo kubanga ekyamazima kiri mutu waffe alabikako. Mukama yeebazibwe. Ekyamazima abaali wano ku wiiki ewedde embaga yali wano nga mpitirivu. Ng'ekyamazima omukyala ali eyo yasasula ssente ze ng'ayagala mazina bamuzindiremu. Ng'ate omuntu omukulu gw'ayagala ayagala ddala kiri mu twaleero. Ne Hope Shifa eyo nga tiimu ne menta yali amugatseeko chairman. Bannange ng'ayagala badde wali bazine naye bambi twasaalirwa kuba olunaku olwo terwali lusanyufu lwalimu ekiyongobero era amazima tegaavaayo bulungi kubanga mukwano gwaffe tabani waffe kibuuka. Anti gaabulamu maama gaavaayo naye gaabulamu omuntu. Gaali malungi nnyo maama Hope Shifa tuyinza kunyooma watuwa ky'olina kyonna. Naye abaali eri nga bagamba naye bannange omukyala yafuba nnyo okulaajana nti waakiri ne Ibra aveeyo. Naye ekyamazima teyali mbeera nnungi. Naye twebaza Katonda kubanga olwaleero Mukama atuyambye essente ze baali babbye omwami baali bamubyeko bambi essimu ye ng'ate eriko ssente nnyingi ate olwaleero Mukama atuyambye essente ezo zaalabise zikomeewo ne bazituwa. Ekyo nakyo tukyebaliza Mukama. Naye olwaleero tetumanyi Katonda bwe yabikoze bannange batiimu Menta, tiimu Dawn, tiimu Jjajja Enoka olwaleero tulina kiri mutu yono yennyini kulu Ibra omuwagizi waffe bambi mukwano gwaffe mukwano gwa Millicent ne Gadi akoze omulimu munene. Olwaleero eyo kiri mutu olunaku ati abadde asaba ye ayagala kakadde alyoka abazinira amazina gonna agamaleyo. Kati abali eyo bannaye ku online tubadde tusaba buyambi n'abali wano mwenna abawuliriza tugategate tusobole okuba nga tufuna essente zino akakadde omwami ono Ibra asobole okuba nga ajjayo kyayina. Tunaasanyuka bannaye nga mutuwagire nga bwe bulijjo bwe mubadde mutuwagira. Tubeebaza nnyo mwebali nnyo mwebalire ddala kubeera wamu naffe era mwenna tuli basanyufu okubalaba. Mukama abawe nnyo omukisa nga tugenda mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Namutebi Amina agambye kiri mutu wa leero nga si mwangu. Pozi baganda bange tiimu yange tiimu Dawn nyongeddeko 15,000. Mazima tetubikolerawo ni tiimu Dawn mazima basooke batugambe eziriyo tulyoke tugende mu entertainment. Kamaro gatta wano bulungi. Wanje Zendex alese 15,000 tiimu Dawn. Mazima era ndowooza abapya mwetegereza bulungi. Abantu bayinza n'olowooza mbu nno wano tiimu Dawn yokka yeriwo tewali kyeya. Bw'ajja muwambe temukkiriza kwogera. Omufumbi waawa oyo akajja wali omugenyi ono omugenyi yavudde ku nnyonyi waawa. Omugenyi wuuno yakava ku nnyonyi. Wuuyo omugenyi yakava ku nnyonyi. Wuuyo ekikulu tiimu kyeya mwagala nnyo kolima. Katulire kansala oba amanyi kye bayita onnoonya akalulu.
oli tiimu ki? Nze ndi tiimu Together We Can. Nze ng'owa mawulire naye olunaku olw'Essande amaanyi mujja gawulira. Ndi mu kusoma ntegedde n'ekyokola nkimanyi ngenda kuddayo nkikole mu kibiina kyange kinene nnyo naye mugenda tulaba ku Sande nga tuzitoye. Ne woogwa olabyewe watu. Ne wengwa kati ntegeddewo naye kati luli mbadde simanyi kiddako naye nga nkimanyi nti tulina okusapootinga abagole naye tubasapootinze tutya. So Together We Can abamu bali online ku Sande nyina okujja nga nze wamawulire wammwe nga nzitoye. So tubasuubiza olunaku olw'Essande n'ekibiina kyange nja kireeta abakulembeze abamu mubalabeko ate nange neetikenga kansala. Kansala kyembadde ntegeeza olabe tiimu kyesinga obululu tokole ensobi. Team Don oye. Tokole ensobi. Team Cheya oye. Bano balonzi bange bonna abali wano era tiimu gye bagamba gye ngenda okugendamu. Mumbejja zino zivudde wa Mumbejja. Oli tiimu ki? Doni. Team Don online muli wa. Jangu obeyitire mukwano. Amana bati mumenta ya dementa mugonvu na epeti. Ementa mugonvu. Otandise onoonya sympathy. Timu menta ye timu ki? Ye timu Cheya, ye timu menta. Timu Don ye timu Jajeno kan. Timu Jajeno kan. Timu menta we timu yake tuko wona. Olimba wama muli ba timu ki? Kumulamu kitumu waire tabula muleke nga tabule banage mfunye omuntu omulangatu omusengeide omulungi otimata munange sangaire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo kugemerera obitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli agawala gakanwire amaiso ayendi waiwali bwefunye waibuba nesaawo kugemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byaisire kalabwendita nsanike mujanja byaisire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byaisire bibaire binnuma nsanike mujanja byaisire abantu banvuma nsanike mujanja byaisire yotika waiwolola bwempanike mwibanga obandi mundolo obandi mukiroto tompita wa maloba malondeka bagamba nakalaba Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-27-26-73. Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno ogenda okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June
era ng'ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina okutandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abeere ng'ate ayongera obbategeeza details tugenda kubeera Toronto Canada Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba ng'ogenda e Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere ng'ate akunnyonnyola details ezisingako awo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere ng'ate obeegattako olabe bwe kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen oggyeko bulungi ennamba so nyongera bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nemba wa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi niya Cobbins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 3802 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zokola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio bannange tiimu empologoma musooke muberewo babakubira engalo nga mudduka mujje tubakubire mu ngalo mbadde nsaba kumanya ani tiimu leader wano ono ye tiimu leader yeye nomwana mmuwadde omutwalo n'oli azimbye n'oli nabo mbawadde buli omu 5,5 bali ono n'oli omwana wa mukyala omwana aba babiri kati gwo mmanja nawe ngenda kuwa aliwo abadde omwana Kathy yabadde omwana tiimu leader ajja bawa ku ssente tuwadde leader tiimu leader ogenda bagabanyako oba babawe change tubawe change thank you abasigadde nga tebafunye bebagabana bafunye nze abatendeka abatendeka ndi wano babatendeka gugulo ono kubadde gugu mwemulete sente zange bawadde sente nyingi ono gwe bawadde ki nedda nze nzije muno nempooli 5 kati ne batuwa omulala bawadde kyengi mugende muwonye mumponye mbadde manye nkutta agondi tubadde tukyali mazina tiimu menta n'ebikola emitwalo 2
azituweereza ye Abirabi. Hello, she have sent 20K for team mentor. Yes, thank you so much, sister wa for Mulungi team mentor. Kajambo. Mpozi baganda bange. Wano waliwo muganda wange antudde wano. Awaddeyo tiimu mukolo omutwalo guno. Awo toyanza nnyo tweyanzeege. Abo bebe mamba. Mbagamba waneeno. Abo bebe mamba. Tebayiwa. Isegeera. Nnyo. Christine webale tugiftinga ku TikTok. Anti gifts ku TikTok zifuuka ssente. Wala gifting. Atuwadde enkofiira eno erina bumustachi. Tweyanze yebe tugiftinga bambi. Bafanize baffe online mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwagira okuwagira omukolo gwaffe. Tusuubulula. Abagizi baffe online mwebale nnyo okutuwagira. Ne mukyabula y'amazina ga Great Opportunity. Oba anagenda okuba mugole gwagenda okugakuba ga Great Opportunity. Bagalayo amazina. Yuli Nalonga ayagala tuzina. Nalongo yagala tuzina ga Great Opportunity. Ateza wa team Don. Naye nga waliwo abatweyunzeeko abagenyi. Tusanyusa okulaba Metro ne waffe omulungi. Bane tusanyusa omulaba mami waffe Ahmed. Wabale kujja. Tubuuzeeko Metro n'omulungi. Tubuuze kusha. Omukulembeze buli kimu kiri ku ggwe. Amina. Amannya nze Metroni. Iye. Wow. Amanya gange nze Edith Proscovia Kasule. Era nze Metroni w'omugole. Bane nsanyuse nnyo okubalaba. Abasiraamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale Saumu. Amina. Bane tweyanzeege okuwagira omukolo guno paka twetutuuse. Mwebale nnyo okufuba kubeerawo. Waliwo bensangawo buli kaseera. Mwebale okukuuma omukolo nga gwaka. Mazima. Ate ne bwe gunagwa baneete mutukyawa mpozi gwadde. Kaakati 26 bweggwa temukoma. Mukomengawo vibe esigalenga. Obumu busigalewo konga yadde omukolo guwedde. Kubanga tukyabeetaaga. Bannange. Tukyabeetaaga mu geemu eno paka bweneggwa. Tukyabeetaaga pa graduation z'abaana nga zituuse. Kama waffe yebaza. Abantu tuli wano sinsira sitiya. Naye nga kantumire ku Hajjati Aisha mugamba nti assalamu alaikum Hajjati omutimbi waffe. Omutimbi waffe. Meeting mwali atudde ku TikTok akubuzeewo. Ate nga ye wa JN Events. Tusanyusa okulaba wabere kujja mu meeting yaffe online sister. Yes, kwali. Yes, Hajjati waffe ba. Omutimbi waffe wakabi. Oye wakabi. Agala tulabisa bulungi kwolwo. Naye nga omanye ekiriwo? Genda ku mmere oteekeko tiiki ennene. Ku mmere? Ewali emmere tiikingawo. Maleyo. Wangi? Thank you, mami. Kiri mutagambye ayinza okuzina leero. Emmere? Olwaliro tuyinza zina. Obadda naye mundaba nga mudu siina googera. Ate nze singa abantu bamanye ebinsanyusa. Ziba ssente. Kati mmaze okumanya nti abantu bagenda kulya emmere. Teekako tiiki. Mwami Ibula yagenze n'agamba atunula ku gundi talabako wa tiikinge ne mpulira nga kinnuma wedda ntudde wano mu katebe. Naye gwe tiikinga emmere nja kugamba ekiddako. Bambi tugambe meeting eggwe. Tiikinga emmere nja kugamba ekiddako. Tiikinga emmere n'ebigikwatako. Wow. Bane tukyongere engalo. Tukyongere engalo.
Tugenda okulya emmere. Tugenda okulya emmere. Nkugambye sinza agambye tiikinga emmere. Teri mu miliyoni 6 tiikinga emmere. Abato bwe bagambye waaw okulya bakuwulidde. Mugenda lya piraawo. Emmere abantu bagenda kulya emmere. Yes. Engalo ng'entongera. Omukolo guwedde. Nga 26 April 2025 abantu baffe bagenda kulya emmere. Amiina. Sina kyakwogera. Gwegambye tiikinga emmere. Teriiko mbu simanyi atajja afumba abanje balance. Ogitiikinze? Sagamba nti sigenda mu mukolo guliko mabanja. Eno tukuba dansi oli agamba muyite Shifa. Anti munnange omugole tazinira nnyo mu lugoye balubanja. Kale tugende mu maaso naye nga tukyongeremu engalo ekyo. Njagala kumenyawo. Njagala kumenyawo byensoose kwogera. Ebiri wasebo. Njagala mmenyawo byensoose kwogera ekitegeeza tetugenda kulya katogo. Okyogedde ne kinnuma. Teri kulya katogo. Kaakati ate ekirala nkakasa bukakasa. Kale musirike kati Mmanyi nti era tetujja kutuula wa Uncle Tom. Kendabye ku Metron. Kyemmanyira naye ajja tugamba nti temuddamu complaininga. Kino kiwedde. Aba kitegeerekeka. So, bana tweyanziza nnyo. Omuntu awonya akatogo nga 26. Tubadde. Nze mbadde mbibala. Nze always mbatuula wano nga we tutuula. Kuba ezo zo tuzeesobolera. Twerira akatogo kaffe kasawa n'abanga bataddeko empeta. Naye kati awo. Kiki ekiri mu tuwe ku mawulire sha. Kyekituleeta. Naye kiri mu kanisa eri. Eno y'embaga esoose mu kanisa muli kwegamba tulonkinga. Kiri eri. Tulonkinga mugole asoose mu kanisa muli. Mukiwulidde. Wano chairman w'emikolo akitugamba buli lunaku titugenda laba ku byamagero. Simanyi oba kyeya kwoli online ebyamagero biwulira yembaga esoose mu church. Emmere eri secured. Decoration kyekyo. Decoration batubanjayo miliyoni 4. Diko batubanjako miliyoni. Zikyali nnyingi. Naye lwaki ngamba nti kyekyo bwe twayogera ne Hajati yatulaga nti agenda tuwa Diko nga wa miliyoni ago. Ana. Diko wa miliyoni ngago ku miliyoni za fezi. Nga bwe tuzze. 4. 5. Twamulekerayo emu. Ku miliyoni za 5. Twasasulako emu batubanja 4. So naye byonna mu byonna mbadde mu kafubo n'atufumbira nenga ndi mu mugambo tufumbira nenga ate tetunnaba na kufuna byanakola ki byanafumba. So tuli basanyufu nsabaako ensuso twongere omuntu oyo atukavalingidde emmere engalo. Ate n'omufumbi ali covered.
So tweyanzege shifa kyaganya omutuwa amanya ge nyinayo abantu ababikola nga tebaagala boogera. So yonna gyali tukwebaza nnyo, tweyanziza, tweyanzeege. Atuwonyeza okuswala, okitegeera, atuwonyeza okuswala. Fe abantu abadde bali emmere wano buli Sande, ate tutuuke ku mukolo tutandike okuwebuzaabuza. So banaye tweyanziza, tweyanzeege. N'abalala tusaba babikole bwe batyo. Musirika bate. Mbadde ngamba nti n'abalala tusaba babikole bwe batyo, n'ebyuma tufune ebikyasinze. Tuleme beera na byuma bivumbeera. Ate tuyina abazinyi. Ndowooza olaba tuyina emiti emito, tuyina Nalongo wali yeetegese. Abantu we bali. Okitegeera. So twetaaga n'ebyuma tubeere na birungi. Okitegeera. Ekifo nze nabagambye kino nange nkyogera ng'awa babuyita obunabbi. Abakwasaganya church abali mu kwesunga omukolo ogusooka era be ba organizer ku kifo we tugenda okukolera. Ekitegeeza nti ne bwe tuba sente tunazimalayo, ndi sure nti ekifo we tugenda okukolera omukolo weekiri. Okitegeera. Kati ki ekigenda otugaana okuzina amazina gaffe gonna tugamaleyo? Tugenda kweyagala. So kifo tugende mu entertainment. Waliwo abalina ozinira great opportunity. Bagenda zinira great opportunity. Yes. Bayisi mulina obuyimba bwaffe buli obwa gospel bwe mwayimbiranga kati babuyita batya? Nojja n'okayimba waneeno n'oyimbirako omuntu ono werowisha. Then ne tufuna entertainment akayimba ka great opportunity. Mukayina in mind nti kano oba eno. Nalongo yagenda tuzinira musanyufu. Okay. Yasimye atuzinire. Waliwo ayagala kinawolovu. Baiso waliwo ani ulya butuyimbira obwo obuyimba omukyala oli akutte bebe bwabuyita batya obwo ayina buli obuyimba bwe obw'eddiini. Yes, Winnie agambye food is covered. Walai, glory be to God. Baba genda kuyimbira weruwisha waffe. Thanks you for praying for the food. Mama Rafa. Yes. Kale tukwagala mateeka. Akoze ku by'emmere jangu omutuweere ku buli obuyimba. Then tufune Nalongo ku great opportunities. Buli obuyimba buli obw'ettendo obwo ayina obuyimba buli bw'atera atera kuyimba n'amaago nga butuddamu obutegedde obwo obwa kyaki bwe bayita ettendo. Yesu yebazibwe. Tusituke ku magulu gaffe tugenda kwebaza Mukama kubanga kyatukoledde ky'amaanyi. Haleluya. Emmere eri mu mitwa mu bukadde 6. Oli n'agamba byonna abikoze eki. Abimaze. Kati ebyo Yesu si yaba abikoze. Banange tweyanziza. Haleluya. Ngenda kwaya akayimba kamu nga tutendereza Katonda waffe. Haleluya. Amen. Kagamba eya 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 anana eya 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 Mukama nga mulungi eya 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 great opportunity eya kubebaza mukwano eya Mukama abaddizeewo eya 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 Mami Agatha eya 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 Mukama nga mulungi eya 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 Mukama mulungi nnyo
Mukama mulungi, Mukama mulungi nnyo. Engalo, 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 engalo. Mukama mulungi, Mukama mulungi nnyo. Mulungi nnyo, Mukama mulungi, Mukama mulungi nnyo. Mulungi, mulungi nnyo. Mulungi, mulungi, mulungi nnyo. Mukama mulungi, Mukama mulungi nnyo. Mulungi, Yesu mulungi nnyo. Mukama mulungi, Mukama mulungi nnyo. Haya, haya. Haya, Jesus is higher. Jesus, higher. Higher, higher, higher. Higher. He has given me victory. You lift him higher. Jehovah, I will lift you higher. He has given me joy. See higher. Hey, Jehovah, I will lift you higher. higher. Given me money. I will lift you higher. Hey, Jehovah, I will lift you He higher. has given us money. I will lift you higher. Jehovah, I will lift you higher. Higher, 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 higher. He has given me power. You Higher, Jehovah, I will lift you He higher. has given us friends. Lift you higher. Hey, Jehovah, I will lift you higher. Mukama tumwebaza olw'ekiseera ekyo. Amen. Tumwebaza atukoledde ebikulu eby'amaanyi. Amen. Tubeera mu bulamu nga tulina bye twagala okwetuusaako. Naye twetaaga abantu. Amen. Ne neebaza Mami Shifa okututuusa ku kino. Kubanga obeera wano naye kati eri akumanyi. Naye kati omuntu n'ajja mu bintu eby'okusaaga awo. Kusanyusaani Millicent. Banne n'agamba nze omukolo gw'okwanjula gujja beerawo. Ng'ayagaliza bannange n'omutima ogukola ki? Ogwagaliza. Mukama amwongereko abeeyo bonna bonna abo abatuwadde ssente. Kojjange oba Ipulo baani mama wange waagundi wandiga. Naye mwebaza olw'okutugattako. Buli wiiki n'aleeta. Oluusi tuba tetusobodde kale kuwaayo. Naye Mukama akuddizeewo bannaaye. Ne babba essimu yo bannaaye nawulira bubi kale nange. Bwe kiri. Nawulira bubi kubanga awaayo bwe kyalina kyonna ajja ajjudde. Twebaza n'abo abantu ba Great Opportunity. Tubeebaza. Ne tumwebaza ne gundi yagikavalinga dda. Mukama akuddizeewo obutabalika mu gundi yo. Amiina. Mami Shifa Mukama akwongere emirimu. Amiina. Akwongere okuganja. Amiina. Akunyweze. Amiina. Era singa mbagaliza obulamu obutaggwaawo. Amiina. Erinnya erya Yesu. Amiina. Obuyimba bwaleese abadde ayagala kunzimisa nga temunsasudde. Wagambye ogenda tuwaayo amazina olidde emmere n'ogambe kengenda okulya. Aleese obuyimba n'atugamba mbu tusituke. Ayagala zinisa kiri muntu nga tebagisasudde. Kiri muntu erina entono egambye tulina kusasula ssente. Ebanja emitwalo mmeka? Kankebere ne muki? Nagiwandiise tweyanzize yatuwadde. Bulungi naye nganedde mu ntebe. Kiri muntu ayogera. Ebyaleero byo bikambwemu. Okusituka okuzina. Kakadde. Nga teri kakadde tasituka kuzina. Kati timu do ne banewe emitwalo 12,800. Kati timu chairman, timu menda baineko emitwalo eja esatu. Nenga tunoonya kakadde kono asitukazine. Bana abana beyongereyo nalo nga tuziniremu. Nalo nga agenda tuzinirawo. Naye kinawalo bwe tekitambula kitambulira wansi kati oba ogenda kuyitawa
Musa ennyimba bbiri asanyusa ba great opportunity. Kirabika leero kino waliwo bwe kigenda kugaana. Sokoleke Nalongo gambe. Nalongo. Laba, Sifa. Kinawolovu leero. Kyambadde nga kasooli. Okirabye? Bannaye abali wano ewa gaadi mundaba engeri gye nnyirira konulayini mundaba ono wapusifa Musa njagalayo obuyimba bubiri nziniremu anko Yibula antisifa bannaye ne gurupu ya anko Yibula mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abaddizeewo anti simanyi dyogera opportunity bannaye opportunity Mukama abawo omukisa anko Yibula yuno mumulaba mwebale okumwagala kati kamba kankabulira amazina Fabula Wali walunako lukunyumira ddala muli obulamu ne butambula luno olunaku nze badde nga besunga tubakale lutukaddi omuntu gwe nalabiranga mu birooto nakuba obufaananyi kyobulyawo tuliberako fembi naye Mukama kyaterekera omunaku abange tekivunda omuntu gwe nalootanga mu mulabe tuli fembi omuntu oyo yani maama ne taata babadde bambuuza kiyo mwana ali ku kiri nze ne mbagamba nti somulula temusuna saagala biika omuntu wona babadde bambuuza ebibuuzo bizeebu awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange awulululu maama mundeke mbalage ono nange gwe nonze awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obu ekintu kyenayagalizanga embasi kibuyaga yatikudde nze newuunyizanya bantu abanjagadde mwena kale muweddeyo mwe bajuliza baliberawo ku lwange bona bawala babadde bewuuba mwena kale nabasazeeyo ndaba ne Mukama yamwagaliza nze mufumbirwe awulululu maama mundeke nsanyuke luno lunaku lwange Kimbalagi, ono nange gwe nonze awulululu bayika ngende nfumbe muwonye obuwulu muno mu mutima gwange mpuliramu obulamu simanyi tinagendifuna yasuutasuuta nalidyawo omungu nasuulako emboko Bugalo bwa entertainers bannange. Yes. Bannange mwebale kutujjako stress abamu tubeera ne stress z'emikolo za kikati ne muzimutumalako. So muli bakabi nnyo ddala.
ndowooza abantu balabye ekigenda obeerawo ku 26. Olaba abantu basanyufu. Olaba basanyufu nga tunoonya bunoonya ssente. Wangi? Gwe just olaba menta agambye mu kanisa batendeka bali ku mazina nabo. Ekijeri nawe tukimanyi twagala tusunirako nnyo. Ng'olabye sister. Era tojja twera tojja gamba nfunyeemu shifa. Ekyegulanye kacyayi n'akagaati. Shifa nfunyeemu okutya omukyalo emutugambira atwongeze ku ssente z'emmere n'ekifo tugaziyeeko entertainment abantu bagenda sukka mu 2. Era babangi. Buli muntu ajja kwagala okubeerawo. Oli emmere. Naye nga tubeeya. Twebaza nnyo abantu abatusanyusa. Si byangu nno okuyimirira awo n'otuziniramu. Mwe mubiraba ng'ebyangu. Si byangu. Ne Nalongo naye yali tazina naye vibe ya wano. Yamukwata. So tubeebaza okuba nga mukyagala nga tetukibakaka n'omutima gumu. Ne tukikola. Simanyi entertainment ewedde kiri mutu awedde kiri muntu tanagwa. Timu Doni bayina emitwalo 12,800. Timu Mente emitwalo 3. Ninga twagala akakadde kakiri mutu. Kiri mutu ayogera atusalidde bamututte ku mpaka. At least tuzitereke. Tunayongerezaako olujja. Naye ndowooza aba great opportunity amazina gammwe mugalabye. Temutoma. Abantu basiimye. Naye nno mbadde nze sibuulirangako omukyalo oli ng'atuyimbiramu obuyimba bubadde maanyi. Oyo. Nnyabo tweyanziza katono nzise mu mwoyo. Olowooza kyakoze. Asobola okukuba ettendo sawa namba. Oyo. Akuba ettendo wano abantu ne bagwa ebigo. Just abadde atandika nga yatandise ettendo tugwa bigo wano. Maanyi kyo kyali ekyo. Wangi? Bano bonna balina abazadde. Kati tubulamu omukolo gwa graduation. Abaana bano balina obba inspired nabo bagaye nti nange nsoma bankolera omukolo. Timu Doni twakafunayo emitwalo 12. Tukyanoonya emitwalo nga 5. Zonna zaatuwa tuyita. Ne Menta basonde. Muleme bakuza kyejo. Menta nabo baleete kwongera ku kiri mutu. Anti ku Timu Doni. Nenga wa Timu Doni. Baba Timu Doni bwotufunirayo wa 5. Aba Timu me Aneta.
soko supportinge bano nafa baba supporting nga tetuli bafumbo soka ne bano nawe kama akublessinge kane bano mukwano batanna wasa nafe tuli wano naye tandika ne bano omukisa uyo mugolo omusajja okwanjula mu kifaananyi kweko kwaggwa tandika n'okusiga mukama agambe naawe oyagaliza abali ewamu naawe akuwe bwe tuva mweno tudde ku yiyo bwe tumala eno oddeko tudde kuyona yes kyomuhendo tudde ku naye nga kifanze njagala kwebaza omukyalo ono ayinza wenkwata omuzindaalo mba njagala kwebaza bwebaza njagala kwebaza omukyalo nagaye Anita Katsime omukyala yakoze speech n'agamba nti yalaga boosi we igwe yamulaga gwe ne Millicent n'agamba muli ba Luganda boosi n'amukkiriza ajje ku mukolo n'ave Saudi n'alinnya n'ave Saudi nga specifically azze kuki ku mukolo gwa Gadi ne Millicent najja nga zabeerewo ku mukolo kale okwagala okw'ekika ekyo omuntu ayinza okitwala ng'ekyokusaga n'agamba oba ayina maalo oba ayagala ebinyumo naye nkakasa mu mwaka tegubaddeeyo gumu ono si yasoose okukola omukolo naye omuntu okwewaayo n'agamba njagalako ogwo omukolo mbeerewo ng'era bw'olaba bakyaki bwe bali mu kafubo twabawa ssente mmeka okitegeera kati omwana n'alinnya n'agamba mbadde enkola naye n'akonvisinga ababoosi be n'agaka ŋŋende ogwo omukolo nteekwa ogubeerako okitegeera ekintu ekyo nkinkyalenjinze nkyewuunyizza nnyo ate nga ne mu kwanjula baŋŋambye nti alina be yayambaza te n'awaayo okitegeera banga ye yayambaza Jingo ate n'amuwa transport omukyalo okitegeera n'amuwa n'ez'okulya mu kkubo oba kitegeerekeka ng'ate omulaba mwana muto omutima ogwo omulungi banaye tegusangika so tusanyuse nnyo okukulaba ate n'atakomaawo n'asituka najja ne mu miitingi okitegeera first time lwazze naye nga ne culture yaffe agimanyi musiseyo nga manyi tagenda nakukkiriza ngenza olaba najja naye n'atuwamu ate nga bambi namulwadde okitegeera so tusanyuse nnyo okulaba effe bw'otwegattako oba wa famire kati officially oli muganda waffe watandika paka nakati yasudde passport bambi passport naye ekirungi passport nyangu tejjagizaawo bambi yasudde n'ebintu bye bwe kuba akaabirabye anti ffe tuli ku internet tuba tumanyi nti eddoboozi lituuka buli wamu birimanya ki Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambulanga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa